Wana lutalo olw'okutangira ekirwadde kya COVID-19 okweyongera nate okusaasaana. Tugenda kubanga twolekera mu Town Council ey'Ekyengera agavaayo no si malungi abatuuze bawanjagidde gavumenti ebayambeko n'ensonga ey'emmere. Bano bagamba nti boolekedde okufa enjala. Families ezisinga ziwangalira ku bikajjo n'amazzi. Bibadde bikyali bwe bityo ne tutuukako e Namuwongo gye tusanze omwana ow'obuwala Akelo Susan ow'emyaka 15 naye ng'alabirira batoobe ab'emyaka 6 nga ye w'omusanvu. Ategeezezza nti taata yatwalibwa mu kyalo oluvannyuma lw'obulwadde okumuyinza so nga ate maama waabwe yakwatibwa ekitongole ekya KCCA. Buli lukya abakulembeze mu kitundu kye Nakitokolo ekisangibwa mu Town Council y'Ekyengera mu disitulikiti y'e Wakiso embeera eyongera okubeeraliikiriza olw'enjala eyolekedde okutta abatuuze baabwe. Joram Mutajaliza ono nga mutuuze mu kitundu kino kati asibirira amazzi na bikajjo awamu ne bazzukulu be n'abaana abawerera ddala 10 ate ng'aliko n'obulemu. Obwana yabundekera n'agenda. Obwana bwange ate nda kubukuuma kubanga bwana bwange kiyinza kumulekawo. Obwana bubunu mbona busiiba njala bubunu mbulabe busiiba ki njala nanga wendi nanga nsibaji tata nsiba yakakajjo. Agamba nti ng'eggwanga terinaba kubeera ku muggalo abaana bamuwanga obuyambi kyokka mu kiseera kino bonna baakoma. Tikyoyagala kulabira obuntu bwange buno. Abatuuze mu kitundu kino bagamba nti embeera abantu bonna gye balimu mbi ddala bukyanga abasuubiza mmere eya gavumenti ne gye buli eno tetuukanga. Abantu bali bubi. Famire wadde olaba eno ku ssaawa zino naye waliyo n'abalala bangi ku kyalo kino tetulina kyakulya. Kati ono omwami yamenyeka mukadde ayina abazzukulu ayina abaana talina mukyala naye talina kyakulya ng'abaana mubala basibira bikajjo. Naye embeera tuyisa obungi byokulya kati kyembadde nsaba atufuneyo ku byokulya nina abazzukulu tetulina kyekibawa kati nga twagala pulezidenti waffe. Bannange ffe abaami abaffe baali batusuula dda nga ffe abeenoonyeza 10 tusobole okubeezaawo abaana naye abaana bagenda tuliira mu nnyumba mugenda kulaba banne nga abaana tutandise babaaga kubafumba tubalye. Ate ye Namuwongo tusanzeyo Akelo Susan ow'emyaka 15 alabirira banne 6 nga yeye w'omusanvu awatali maama wadde taata mu kiseera kya COVID-19. Akelo agamba giweze emyaka 3 bukyanga taata waabwe addizibwa mu kyalo eggulu olw'ekirwadde ekyali kimubala embiriizi ate nga nnyaawe KCCA eyamukwata mu biseera bya muggalo. Engeri gyetusulamu nga abaana tebayidde mu buliro nga tufumbira mu nnyumba emu ate wetusula. Bye ebyendya yaabwe n'ensula nabyo si birungi. Bo kye baagala ye KCCA okuyimbula nnyabwe kubanga embeera ebayinze. Abakulembeze okuli Nakungu Saku Margaret n'abakyala w'ekitundu ne Kansala Rashid Kanabi banyonyodde buti abaana bano gye bawangaalamu. Obulamu bwe tulimu ne bano abaana buleka buzibu. Abaana bano taata waabwe yasanyala amagulu bamuzaayo eggulu aluddeyo. Kakati maama yali atambuza obuyembe mu tawuni afune ekyalisa abaana KCCA n'emukwata. Nenegayirira ebitongole byonna ebikola ku famire abakola ku nsonga z'abakyala abalooya gye bali abakola ku nsonga z'abaana bane mutunulira abaana bano bato nnyo. Byowola Gabriel, Kyambadde Lawrence ne Kayanja Emon, Kuraso TV Omunnyo.